ko jako akawuwo. Ono badoze kola. Zikira ko mukwano gwo. Abakwatiddwa kuliko Isima Ssekajja w'emyaka 28 omutuuze w'e Kajjansi Kampala ne Abudu Matovu nga bano emagwe basimbyeyo ekitooke oluvannyuma lw'okuyingira mu hardware ya Abudu Mbowa ne babbamu ssente nga bano babadde batambulira ku pikipiki. Mbowa agamba nti abadde akomawo ku dduuka kwe kulengera omwami ava mu dduuka ng'amagamaga nga waliwo n'ali ebweru ku ppiki bwe bamulengedde ne bagezaako okudduka naye kwe kubatomera n'akuba enduulu abatuuze bwe bajjidde okumuyambako. Kati bwaguze oluwawu omwana yamuddiza balansi wa singisi 9 kati bwamuddiza n'afuluma n'omwana nayetoola bwati ku bbali w'edduuka addemu ayoza engoye ze. Kati mu kaseera ako nannyini dduuka ze ne mukazi we batuuka ku dduuka basanga ono alina ssente afuutuka muki mu dduuka amagamaga ayodde ssente zimuli mu ngalo. Kati omukazi n'agamba nti owaye ono tatubba ng'amagamaga. Kati babadde bamubuuza gwe obadde oyagala kwe kubukira pipi munnawo omulala ayite wa scrap gwe basoose okuleeta ewange abadde ali ku pipi ng'etokota. Kati oli bw'ajja kubuukira kati nannyini dduuka yakoze kwe kutomera ki. Abatuuze bagambanga obubbi bwe bususse mu kitundu kyabwe bwe basinzidde okusaba poliisi okubongera ku bukuumi. Waffe wali ate wano gye bakudda buli lunaku babbawo naye leero Katonda abavuddewo ogera enkyo osanga ebifu zakubiddwa era bebamu. Nze bamenya mukazi wange enju ng'ali ku buliri yeebase era balabika ne batwala ebintu byonna ne babitwala ng'ali ku buliri era balekawo n'oluuma nga luwanvu bweruti bayingiza kaguulu bebamenyesa enzi lwe bamenyesa. Babakwatiddwa beeganye ne bategeeza nga babadde bazze okuziika kyokka nga bino byonna babyogera ku kyalo tekubaddeeko mufu yenna. Bampane balansi neze mbadde ntoddeko nga nkyazina kuziika eri ku maini nyina byonna z'okuziikira tunula bulungi towunzika muto bakulaba. Edward Kinene ssentebe wa Busacha agamba nti kumpi buli lunaku bafuna emisango egyekuusa ku bubbi bw'atyo n'asaba abatuuze okubeera abeegendereza ku bintu byabwe wamu n'ab'ebyokwerinda okufaayo okukuuma abatuuze. Togambye hardware yokka naye awa ekifo ekyo kyennyini mu sitenseni awo baakabbayo emirundi 3 bamenya maduuka ennaku naye tubadde nga basula bakuuma tubadde nga tukuuma naye nga lwotokuumye bwe bajja ne babba naye baakabbayo emirundi 3 kati guno gubadde gwakuna era obubbi babadde bukutenya kati naddala eriyo eyo yennyini nene ekavule kuba ekavule babambula n'amabaati. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Nekinumye kuba tebakubiddwa kisinza okunyuma mu bulamu bwange ne bajja tubakuba oba kubata battiza badde ne mukulembeze kyalo yaddala mumpi ababbi n'abakuba oba bakuba ate gavumenti neekuvuna ate bwe batukuba bo gavumenti tubafuna.